محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ما تلقى نجا الله سبحانه وتعالى تمسوى السيبين له وكساسلا إلى النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم tumwibaza okukyengera ky'obulamu kyakyatuwadde era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwangaaze ate era agenda okutujja mu nsi eno nga tuli basiraamu. Amannya n'eddoboozi Kasule Umar Makiyu tuzze okutuusaako puroguramu daawa ku bikwatagana ku byobusika, baani abasika, ani bwe balina okusikira, ani atalina kusika. Ebyo byonna tugenda bba tubikutuusaako biidhinillahi ta'ala. Tutambudde wamu n'abaahira mutwalidi shaitan abakutegeeza nti ge mafuta gokka okuva ku lusozi Sinai Misiri agajjanjaba endwadde z'amagini zonna ezitudde mu mubiri. Ojja gasanga ku mukwana keedi, ogasanga ne ku bitaala ebwayise wansi w'omuzikiti gwa Afuwa, ogasanga n'eruweero ku Nabbutu Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka. Bagambye gajjanjaba omutwe oguluma, ebirooto eby'entiisa, omuntu yenna ameeketa amannyo, okugwa ensimbu, okulumizibwa omutwe n'endwadde endala ez'amagini nga balina okufuna amaali. Era twakoma nga tugenze aya tuzivuddeko zaali 3 eziri direct, ne tukoma nga tugenze ku hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tebaza Allah subhanahu wa ta'ala najini batenda amajjufu omukuumi waffe buli omu yenna waali era omugabirizi waffe mu mbeera zonna ku ekyo kyaba ayagadde okuba nga atugabirira. Tusabye okusasira Allah subhanahu wa ta'ala eri omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'eri abo abatukulembera mu bukkiriza mpozi n'abo abaligoberera obuufu bannaffe mwe bayita okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalisalawo ate n'aba nga atujjawo mu nsi muno. Allahumma amin. Naam, musomo gwaffe gwe tuliko gumanyikiddwa, tuli ku musomo guyitibwa ilmu al-fara'id, ilmu at-tarika, ilmu al-mirath, ahkamu al-mawarith, fiqhu al-mawarith, manya mayitirivu nnyo tegaggwaayo, naye almuhimu tuli ku kibayita obusika obukwatagana n'emigabo mu mmaali y'omufu ng'afudde, nga situnaba kugenda walala nnyo sheikh, tetunagenda wala. Ndaba nga tukyali ne kakota tetunakamalako, tulinga bali ku introduction, tulaba bulabi bujulizi, tuli ku nyanjula. Nolwekyo twasembayo nga tutunulidde ezimu ku hadithi ezo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ze yali atunnyonnyoleramu ku bikwatagana ku ilmu al-fara'id. Mukkirize olunaku olwaleero nga tunaba kuno nate budde bwaffe tubeera ate nga tugenda buterevu ku ahmiyatu au dalalatu ala ahmiyati min as-sunnah. Dalalatu ala ahmiyati al-fara'id min as-sunnah, obujulizi oba obukulu bw'obujulizi obukwatagana ku busika okuva mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twagamba nti hadithi jaat kathira, zajja mpitirivu nnyo, al-mutahharati ash-sharihatu lil ahkami aw li ahkami al-Qur'an, zajja nga zinnyonnyola ennamla oba amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala agali mu Qur'ani y'ekitiibwa. Haythu qala sallallahu alayhi wasallama, Nabbi sallallahu alayhi wasallama bemu ku bigambo byatugamba ino gye tusoma obukulu bwa elimu eya fara'id. Agamba nti alhiqu al-fara'ida bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakar. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama, natugamba nti abange mutuuse emigabo eri bannyini gyo. Alhiqu al-fara'ida, mutuuse ebyetteeka, mutuuse emigabo eri bannannyini gyo. N'agamba nti fama tarakati al-fara'ida, ekiba kisigaliddewo oluvannyuma lw'okugabanya, era kitegeeza mutuufu waliwo olwogabano bantu waliwo ekikoze eki ekisigaddewo. N'agamba nti fali awla rajulin dhakar, n'akulagirira ne gy'olina okukitwala nti kitwalira omusajja asinga okuba ow'okumpi omulungi eri omufu.
oli ayinza okubuuza musajja nti musajja kyoyo asinga obulungi eri omufu omusajja asinga obulungi eri omufu abamanyi gwe beegattako awula dhakarin awula rajulin dhakar huwa aljaddu yejjajja ekitegeeza nti omwana taatawo bw'afa ne wabanga mu kugabanya waliwo ebisigaddewo nga jjajja mu omusajja waali ye awula rajulin ye kitaawe w'omufu olwo ye kitaawe w'omufu so yaba afuna ekyo kiba kisigaddewo waqaala sallallahu alaihi wasallam teyakoma okwo n'atugamba ta'allamu lfaraida eno hadithi twagisoma luli n'atugamba nti abange mumanye emigabo oba mumanye ebyetteeka walimuha ate mubiyigirize mubisomese ng'olwaliro bwe tuli ku rediyo naga fa innaha nisfu lilmi omuntu abitegedde aba alina ekitundutundu ku kumanya wahiya yunsa kubanga irimu eno yerabirwa wahuwa awalu shay'un yunzau min ummati era nga kyekintu mu kumanya okugenda okusooka okuva mu bantu baani ba umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gw'osanga olwalira tuwulirizaawo mirundi embeka gy'olaba nga abantu bagoberera sharia mu kugaba ebintu by'obusiraamu ebyabafu bameka buli omu akyebuuze kubanga gw'osinga okumanya ku kyalo kumuwangaalira buli omu waali asinga okumanyawo naye ngamba nti nali mbaddeko shahadtu 10 manzila tinali ngenzeko mu maka agawita maka ga mirundi 10 nga bagaba muki hatta manzilatan ne bagaba maka ga mirundi gumu abantu bangi nnyo litalabanga nangala ya busiraamu gye bakola ki ne kireeta okubeera ngeno erimu efuuse ngeri nadira eri reya tesange basangibwa kubanga abantu tebaliimu tebagisoma tenga weeri ngati Allah yagiraalika waqala sallallahu alayhi wasallama nabbi nagambe ebintu bino wammanga naga nti al-ilmu thalatha yagitekulula emiteeko esatu yagamba nti erimu eno erimu emiteeko esatu wama siwa dhalika fadlun okumanya kwonna kwoba oyongeddeko oluvannyuma lwa kuno okw'emirundi esatu kuba nti oyongera buwongezi ku bulungi bw'oba olina kyava agamba nti ayatul muhakkama ye muntu okumanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala amalamuzi zi aya ziri mu Qur'ani ezikulabula nti kino Allah agambye nti innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu noga nti ndeseeyo n'agamba ekirala nti bw'abaga au sunnatun qa'ima oba sunna eziyimirizibwawo sunna yaki okola ekiraamo mina sunna wa huwa wajib aidan sunna atenga wajib olwo ebintu ngobirabe kiri sunna kuba kyakolwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate nakiragira huwa amrun aidan fil Qur'an atenga ne mu Qur'ani ekikola ki ekitulagira nolwekyo nagamba nti wa yuallimuhu an-nasa wa ta'allamu al-Qur'ana agamba yatandika tugamba nti ayatun muhakkama aya enamzi wa au sunnatun qa'ima oba sunna eziyimirizibwawo au faridatun adila oba ebyetteeka ebyenkamunkamu oba emigabo egyenkanankana amakulu ng'omuntu afunye kyalina okufuna mu bwenkanya bwakyo waqala alayhi salatu wassalam kino kyonna kiraga obukulu bw'okumanya ilimu alfaraid kyava tugamba sallallahu alayhi wasallam ta'allamu alqur'ana wa 'allimuhu an-nas qur'ani mugimanye bannange gwali eyo wenatuwuliriza kuba bino tetubijja walala tubijja mu Qur'an aya muziraba zetuleeta hadithi zetuleeta ezinyonyola aya zonna zitulaga nti Qur'ani kye kitabo muteekeddwa okujja ebintu bino era kitegeeza nti gwe kennyini oteekeddwa kimanya twawukaneko ku bannaffe ti amateeka ffe tetugamba bugambi nti kino wabula tugamba nti Allah agambye omubaka yagamba basahaba bayogera bwe bati oba bakola bwe bati au ajma al ulama oba abamanyi begatta ku nsonga bweti kyava agamba nti wata'allamu al-fara'id ate mumanye n'emigabo mumanye n'emigabo maanahu mumanye ilimu ya fara'idu oba mumanye n'ebyetteeka bye muteekeddwa okumanya wa'allimuha ate n'abantu mbibayigirize gwe wenna akimanya ali eyo nti Allah buli omu agezesa omuntu yenna n'okufa tegeera nti omuntu wange bw'aba afudde bani abateekeddwa okumusikira balina kufuna byenkana ki naga fa inni mru'un maqbudun mazima ddala bino abyogera kyaliwo omulamu nabbi n'agamba fa inni mru'un maqbud mazima ddala nze ndi waakufa yenna atugamba nti alina yali asanzeeko nabbi atukakasa ddala nti nabbi akyaliyo mu nsi mulamu oba otulimbye kuba yagamba fa inni mru'un maqbud ekituufu kyatuukirira Allah yamala n'amukola ki n'amugjawo n'agamba nti wa innal ilma sayuqbadu n'agamba n'erimu eno gye mulaba naye Allah subhanahu ma'anahu sayurfa'u Allah jajjisitula wa yushaku an yakhtalifa al-ithnan ojja kulaba abantu bajja kutuuka n'okwawukana abantu babiri fil farida nga bawukana mu mugabo
baawukana mu byetteeka wal mas'ala n'ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku ddiini bingi. Olinaga nti zakatul fitiri eweewa mu mmere eweewa mu ssente, olinaga nti kiri haramu giwa mu ssente, onaga nti kikkirizibwa. Hatha byonna nabbi fil mas'ala kitegeeza tegaliwo nti galiwo wakuba nti tegemanyikiddwa. Eyatusooka nabbi sallallahu alaihi wasallam yabikoonako nti abantu bajja kwawukana naye lwabutakola ki, lwabutamanya, butafaayo kunoonya kumanya. So singa tuba tudde wansi eno hadithi etukubiriza kumanya, ojja kusanga oli ayawukana nti ate kino sunna oba si sunna, ate kino oba wajibu oba si wajibu, naye nga kikulu Allah n'atuwa ansi eri egi nti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bifonga tetunnayogera kintu kyonna genda obuuze. Kale bw'oba tobuuzizza tuula wansi osome. Ahla dhikri osobola n'ogenda mu Qur'an. Hadha huwa n'osoma ebitabo, n'osoma n'omanya bannaffe bye baakola ki, bye baayogera, bye bannyonnyola ku nsonga. Naga fala yajidani ahadan yurshiduhuma au yukhbiruhuma. Bantu abayinza okwawukana ne balima n'okufuna omuntu abagamba nti abange nedda gwe bw'obanga olwaleero nze mbawa Kristo emu ku mulembe gwa Umar radiyallahu ta'ala anhu basahaba baayawukana mu ntegeera ya aya emu, alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi, surati Fatir. Naye bwe baawukanira ku kigambo kimu, fatara. Ma maana fatara. Ono ng'agamba naye nga byonna byali bituufu kubanga olw'okuba nti Qur'an eno unzila fi sab'i lughati, yani fi sab'i lughati min lughati al-arab. Yakka Qur'an eno ng'egatta ennimi z'Abawarabu, ebigambo byonna Abawarabu abasinga bye bakozesa mu Luwarabu. Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yabijamaa n'abigatta mu nnimi zetumanyiko omusanvu. Naye bwe bamala okwawukana onamanyi ekigambo fatara, onamanyi khalaqa wa bada'a wa sana'a. Okitegedde khalaqa wa bada'a wa sana'a wa ikhtara'a. Okitegedde yani ikhtara'a min ghayri mithalin sabiq. Ne bagenda eri Umar radiyallahu ta'ala anhu ne bamugamba nti owange wamma njagala ombulire aya eno twagala otunnyonnyole ma maana fatara wa maana fatana wa maana khalaqa wa ma maana kadha wa kadha. Na Umar n'agamba nti nedda bada'a khalaqa as-samawati wal arda maanahu fatara as-samawati wal arda. Ontegedde bulungi. N'abatereeza n'agamba nti abange nedda ekyawukanya kitono nnyo. Wano Allah yagamba nti khalaqa wano khalaqa as-samawati, ate n'agamba nti fatara fatiru as-samawati wal arda. Ndowooza olabye. So wajada basajja abo ababiri bomberi baasanga ayinza okuba nga akola ki, abatereeza n'abalaga ekkuba ettuufu erikola ki. Naye olwaleero osanga omuntu nga baawukanye mu mas'ala nga tewali unayinza bakola ki, kubaluŋŋamya. Lwaki seekolowooza tetwagala kusoma ate ne tugattako ekyokubiri tetwagala kubuuza. Ekyokusatu tumanyi naye ate nga tetukola ki, falipa biha wa ni'ima. Kyava agenda mu maaso n'atutegeeza nabbi sallallahu alayhi wasallama bintu bingi nnyo kulwatunia tunako bakiyita ahmiyatu ilmu al-fara'id, obukulu. Naam, mbadde nsaba ozizeeko eno musaidi ya fara'id wali eri nti bajja kwawukana kati ku saidi ya faraidu abaana basobola okwawukanira mu mugabo. Mathalan mukadde waabwe aliseewo ebintu naye ng'ekintu kyaliseewo tebasobola kigabanamu. Kati oli n'agamba nti owaite taata waffe atulekedde nti gye tulina okugabana twegiriko abantu basatu. N'agamba nze tuyinza kukkiriza nedda tugisalemu buli omu atwaleko piisi ye. Naye ng'ate ente eyo bw'ebanga nkazi bwe bagirekawo esobola okuzaala ebyana manfa'a al-ukhra. Naye ne balema okutegeeragana ne wabawo n'ayinza obbaga nti bannange nti musobola okuganyula mu nte eno ne mugireka n'ezaala buli omu n'afunako omwana ate oluvannyuma ne mugitunda. Ontegedde? Oba si ekyo ne mugitunda buli omu n'agabana ssente ze. Naye ne bakozesa amagezi gaabwe ge balina amangi ne basalawo buli omu okugamba nti ki, bampeeko omugobo gwange oba kigere kyentwala nze mukimpe. Oli n'agamba nti tugisale. Ne balimo okutegeeraga olina kantu gikole ki, so nga ato yagamba tugisale tusobola okutola wansi tugamba nti goinako sente meka nti 10,000 nti katukuwe 10,000 oshiya tugikole ki, gwe kigambe kyo gamba tugisalemu ne kibanga kikoze ki. Ono kanti ennyumba mwino gitema nze mumpeke baati lyange nze mumpe buloka yange. Owulidde nga tubalamu nga tumanya olinako mugabo ki, ogenda okwesanga alinako 3,000. Kati 3,000 ganoonese ennyumba ate gisobola okupangisa ne batuwa sente ezeegasa nga tutole 3,000 nga tukakola ki. Hadha huwa al-irshad, nga bafunye omuntu dhaka
asobola okubanga abakola ki ojja kusanga ekiseera nga takola ki byebyalere biriwo bafunikira bagenze mu makooti n'olaba abasiraamu ate nekikwewuunyisa nga bagaife tetwagala shariya afe shariya tetwagala bya shariya fe tugenda mu makooti nze nsigala nkibagamba bakafiiri alowooza yinna bw'atyo obusiraamu yabuvaamu dda era ddemu atole shahada ye buto kuba amaze okulimbisa byonna ebyasibwa ku mbaga Muhammad laisa dhalika fahazin la byonna ababirimbisiza ne swala gyasaala abagirimbisiza osobola okuŋŋamba nti ogambye omuzimbi byazimbe byonna omusajja azimbe kino ekisenge ani yazimba bino oba otegeeza nti byonna byazimbe biki bifu kyotegeeza nti Allah n'omubaka gwe yatuma byonna bibaleeta byonna kasasiro temuli waliyadhu billah kyavaga muntu fa fi hadhihi alahadith zonna bwe tuzinulidde nga bwe tuzirabye at-targhibu fi ta'allumi al-fara'id tujjeemu okuba nti irimu eno y'okumanya emigabo eteekeddwa okuba ng'ekola ki emanyikibwa eri abantu fahiya tahammul inayatun khassa buli muntu alina okufaayo okwa ssekinnoomu bihadha al-ilmu ng'afaayo okumanya irimu eno kubanga buli omu afa ate buli omu afiisa okitegedde nagamba nti bihadha al-ilmu al-jalil ta'liman wa amalan oteekeddwa okugimanya ate olina okugikolerako mimma yadullu ala ahmiyati nga laki kitulaga obukulu bwa irimu eno nagamba walaala al-hikmatu fi al-hathi ala ta'allumihi ma ashara ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min kawnihi yunsa oba oliawo hikma eyalimu nabbi sallallahu alayhi wa sallam kubeera nti ffenna tuteekeddwa okuba nga tugimanya kwe kuba nti yalimu hikma ya nabbi gye yagamba nti awwalu shay'in yunsa min ummati yirimu al-fara'id egenda kuba nti yeerabirwa abantu kitegeeza nti tulina ogimanya nnyo ate tugikolereko ne bonaagimanya nga tekola nga gwe kitaawo bw'afa toyagala bagabe ebintu mu shariya naye ate ng'oyagala ew'abalala bagoberere ki shariya nkakasa nti ogenda kuba ogimenyeewo kyava agamba nti annahu ilmun tawqifi eno yirimu gy'olaba terimu magezi ga muntu ilmun tawqifi maanahu maqtu'un qat'iyyu eri eddala ku Allah subhanahu wa ta'ala la majala lira'yin fihi temulimu ndaba ya muntu nze ndaba bwenti nedda wakitegedde wahiya aqallu ikhtilafan era tujja kusanga nti mulimu ki enjawukana ng'ono bwogamba nti ate tusiba nti ate tetusiba nti ate tusiba luli ojja kulaba ebintu ebisinga okubaamu irimu masailu alfiqhiyya أيضا على جانب الفقه علم الفرائض يلك باتيا فقه نياتي يختلف عن الفقه قليلا بما أنه علمه يعني علم قطعي من الله سبحانه من الله تبارك وتعالى شرحه إذا شافات جنبا فلا بد من أخذه عن طريق التلقي أو متواتك kujiga ajijja ko yajimanyi sota ntabajijja mu banga وقد لا في معنى كونه نسبة العلم هذا صلى لنا ندخل في ذلك نenge kikulu mu kyo nti omuntu atekeddwa ogiyiga ng'ajijja ku muntu agimanyi tomala gajijja mu bbanga kati no katugende ku kirala ijma'ati sahaba bamanyi oba basahaba begatta kiki kye begattako oba mu irimu eno bo bajoogerako ki tumaze okulaba ku bukulu bwayo agamba fa inna aghlabi masail al-fara'id mahallu ijma'in bayna ahli al-ilm bonna agenda okutuna fara'id byonna ebifo ebisinga obungi mu masaili gonna mu nsonga zonna mu nnamula zonna ezisinga obungi abamanyi bazikola ki bazeegattako mina sahabati wattabi'ina omuli basahaba n'ababaddira mu bigere waman ba'dahu min ahli al-ilm n'abo ababaddawo paka nukumeza ila zamanina hadha lianna madkhal ijtihadi fiha da'ifun kuba omuntu bw'avaayo n'agamba natenze nakoze ijtihadi kiba kya bunafu tosobola kugamba nti wakoze ijtihadi ng'olwedde sabaka an ajma'a al-ulama ala dhalik olwedde abamanyi bakyegattako gwe ate n'oluga nti nakoze ijtihadi oba osomye busomi okitegedde kubanga migabo gino olwedde Allah oluvannyuma lw'okugigereka tewaliwo ogenda nti ate nze nakoze ijtihadi neetayo omugabo mulala n'olewala ijtihadi ya Umar gye yakola era akola ijtihadi ng'agirutya mu mugabo gwennyini Allah gwe yakola ki tujja kugiraba haythu tawalla Allah subhanahu wa ta'ala qismata al-fara'id bayna ahliha binafsihi fi kitabihi al-karim Allah kenyini yatwala obuvunanyizibwa maaliyo gwe gyoyite maaliyo ng'ofudde n'agitemeeratemera abo balina okugifuna era n'abatulaga recently tubadde tubasoma mu madaala gaabwe ag'enjawulo wa ala lisaani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam teyakoma okune nabbi sallallahu alaihi wasallam naye n'akola ki n'ayongera okutunnyonnyola
okutulaga tunekwasaki kali katutunulire ebyenjawulire ebirala faqad ijtahada as-sahabatu radiyallahu ijtihadat muhimu kubitula bibagezaako kukola ki okunyikiramu ku bimu again faqad ijtahada as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhum aw ridwanullahi ta'ala alayhim Allah subhanahu wa ta'ala simeko kubo bagamba nti fil mirath musika buno baina fiha masail yani mahsuratin mulimu amasaili oba ensonga ntono nnyo zebakola ki zebazeyongera okutangazaamu kal umariyataini waliwo amasala gebayita amasala ga Umar masala umariyataini raga yunsabu ala Umar radiyallahu ta'ala li'annaha kanat fi ahdihi wa huwa awwal man iktashafa biha wajtahada fiha Umar radiyallahu ta'ala anhu aina masala ge yakola ki ge yanyikiramu nagano nyali nga tujjo galaba basa masala umariyatana agono gali kubafumba ababiri mama ne taata sorry abafumba ababiri nga basigaddewo n'omu ku bazadde naam sekawo nyinyi naam soke tujjewo obulango bino mwezi Chenda munyaka tunyeze mu Radio Bilal omukoze amanya ne Dobozi Kasule Makiyo ndi wamu ne munange Umar Sulaiman Kasule okutuusaako ensonga ezikwatagana ku busika. Naam, seka tukomye ku ijtihadati sahaba. Naam. Tugambe ijtihadati sahaba. Ijtihadati sahaba zetwogeddeko tugambe nti basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim banyikira mu bintu biyitirivu nnyo ebyenjawulo naye fi masailin mahsura oba tugiyite mu bifo ebitonotono mu ebyo ebikwatagana ku nsonga ez'obusika nga kitugambye nti ijtihada sahaba radwanullahi tabaraka wa taala alayhim wa fi mas'alati al-umariyatayn mu mas'ala ga Umaru radiyallahu ta'ala anhu basahaba yanyikira era nabeera nga yatandikawo yaleta amasala agakwatagana ku bafumbo ababiri omwami n'omukyala nga bw'aba afudde omu ku bombiriri nga bw'aba afudde n'aba nga aliseewo munne nga waliwo n'omu ku babakadde b'omugenzi ago bagayita masala umariyataini amasala ga Umaru ge yatandikawo oba ge yaleeta kali nga amasala galimu abantu abo nga embala yaago ayina engeri gye yagabalamu gye tujja okulaba naye nga era asinzira mu mugabo so amasala ago either nga wasigaddewo omukyala nga bbaawe yafudde omukyala oyo nga obusika bugenda kutambula wakati we n'abakadde b'omugenzi nga bye bye baliwo oba nga omukyala yafudde ng'omwami yaliwo n'abakadde b'omugenzi b'omukyala we omugenzi kati olwo nga kitegeeza nti omwami agenda kubanga obusika buli wakati we ne bakadde baani ba mukazi we so agwe bayita mas'ala madha al-umariyatayn kati ate ne wabawo mas'ala era ge bayita mas'alatul musharraka era bagana nawo gava ku Umar era gana mas'ala go gaali gatambula wakati w'abooluganda ku maama mas'alatul musharraka waloba abooluganda ku maama n'abooluganda ku taata oba abooluganda ku taata nani ne maama ago bayita mas'alatul musharraka era nago gatandikibwa wani Umar radiyallahu ta'ala anhu nagaita musharraka wa tawrithil ikhwatu ma'al jaddi waloba babul jaddi ma'al ikhwa obusika bw'abooluganda nga ne jjajja waali jjajja n'abooluganda nga we bali kubanga abooluganda taata bw'abeerawo w'omugenzi tebajja naye ate jjajja bw'abaawo jjajja bw'abaawo ng'ate wano booluganda kiramulwa kityaga amasala gatandikira okuuma kubanga bwe tulaba taata abazi ate nga aljaddu bi manzilatil ab taata waatali jjajja yabeerawo kiga jjajja yabanga taata n'obujulizi bwaliwo owulidde obw'enjawulo fi masaili mahsura twagambye ne masala amalala mathalan wa tawrithi dhawil arham ab'enganda abasigadde omuntu afudde naye mu bano first priorities tewaliwo n'omu owulidde kyekyawula obusiraamu obusika bwaffe obusiraamu ku busika obusigadde bwe tunatunuulira ekiraamu tujja kutunuulira embeera eyo bannaffe bali eri ku side eri mu succession law ebyo tebiriyo era tebasobola kunnyonnyola kusukka ku baana b'ozaala naki olaba abakadde abakazaala tebaliimu bennyini abakuzaala tebaliimu owulidde so ekyo bwe tebabeera nga bakinnyonnyola ne batunyola masalatul gharqi wal hadmi
amasala ag'omuntu nga bazikiridde kinywa taata n'abaana bafiridde mu mmotoka y'emu ani agenda okusikira munne owulidde family yonna ezikiridde awo gonna masala ijtihadat sahaba nga batunulira embeera eyinza okugwawo wanahawi dhalika min almasaili allati sayati bayanha insha allah n'amasaira amalala mangi kuntha almushki naye mweri owulidde omwana azaliddwa nga alina obutonde bwa mirundi ebiri si musajja si mukyala obusika bwe butambula butya fi hadha alkitab abatuuliriza buli omu alina okuba attentive kuba obusiraamu ebuwanga bwatukane ku muntu afaanana bwatyo agenda sika asikenga mukazi asikenga musajja mu mbeera efaanako bwe wallati qada fiha as-sahabatu wajtama'at kulluhum aw kalimatuhum alayha nabimu kwa basahaba bibakola kibibalamura obejja kenamula yabwira ne babiranga babyegattako walam yu'lam lahum fi asrihim mukhalif iranga kugundi kumulembe gwa basahaba tekwalabikawo akola ki abayawukanako kati gulwayo toza kuleta ngo kyolese kyawukana ku kyabasahaba kibegattako natugamba nti okoze ijtihad esinge ya Umar ya Zaid ibn Harith yawulidde nga nabi yagamba nti wa afradukum Zaid yawulidde فمثلا هذا الاجتهاد يكون حجة في باب الفرائض okwega tokufanako bwe kutyo bwetuba tulamulanga kino kitulamula ekifaananyiriza tubeera n'ennamula tugenda nakyo ennamula ezo tujje twali annahu fi aslihi ijtihadun fi fahmihim au fi fahmi nusus kubanga mu aslihi oba mu nsibuko foundation ya ijtihadi eyo kubeeramu okutegeera nga basinzira ku bujulizi fil kitabi was sunna nga batunulya hadith za nabbi n'ekitabu kya Allah fil fara'id wa tawjihiha nga tutunulira ddala Allah ngeri yatekula emigabo gino n'omu n'okulungamya kitegeeza nabo tuba tubafudde ddali ate uliriza walaisa ijtihada mutlaqan so si ijtihadi nti ijtihadi omuntu anonyeze ekitaliiwo nedda wabula basinzidde ku kino ekikola ki ekiriwo ne babaako kibalungamya wa sahabatuhum hum afhamu al-umma wa a'lamuha bin nusus ash-shari' wal muradi minha abasahaba abo tosobola kubasinza Qur'an olaba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti walau anfaqta mithla adh-dhahab Allahu akbar walau anfaqta mithla adh-dhahab ne wankubadde ng'osobola okuwaayo lusozi mithla adh-dhahab jabalan ne wankubadde osobola okutoola lusozi nga lwa zabulu waddeyo tosobola kwenkanankana n'abasahaba be ku kye baakola kumanya byonna ridwanullahi ta'ala alayhim Allah biyasima laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim hasbunallahu wa kati aina anta min as-sahaba so nze kyendabye mu ebyo byonna naam abo basahaba tujja bakozesa nnyo mu bingi Qur'an webevuddeko sunna ate si mu faraidhu si kabingi n'ensonga weebezze endala nga teri mu faraidhu naye nga ya busiraamu era naye tutunuulira sahaba ijtihadi ye naam etunuulirwa lazima la siyama idha jtama alayhi fi asrihi so kyetugambye so tubadde ku kibayita ijtihadi sahaba tulabye okunyikira kwabaki kwabo sahaba fi masaili al-mahsura muzimu ku nsonga ezimu ezikwatagana ku faraidhu naye atenga si nyingi atenga basinziira ku bujulizi bwennyini obuliwo ekirala hukumu taallumi al-faraid wal amal biha abaffe kiramulwa kitaggwa atuwuliriza okumanya kw'erimu eno n'okuba ng'ogiteeka mu nkola abasinga obungi tebakimanyi ekyo yalowooza bwe tusoma wano tweyogezaamu bweyogeza nga kakittwatu nga seeka wange bwatera okugamba owulidde tulinga bukittwatu obuli awo bupusa obweyogezaamu agamba nti amma taallumi al-faraid okumanya emigabo okumanya obusika okumanya ebifa ku irimu ey'obusika fahuwa min furudi al-kifayati byetteeka kiri mu byetteeka ebyokumaliragana that means allati tajibu ala majmu'i al-umma nga kikakata ku umma yonna ku kibiina ky'omubaka Muhammad kyonna bihaythu idha qama bihi man yakfi saqata al-ithma 'an al-baqi nga singa wabaayo omu avuddeyo n'abanga abimanyi wakiri ku buli kyalo nga kuliko omuntu abimanyi yeebuuzibwako saqata al-ithma 'an al-baqin abasigadde mwana wattu muyinza okukola ki temulina musango ekitegeeza nti ki nga tetunnagenda wala bamwerabira nnyo kyekyo hadha huwa anti wuliriza bonna kati buli kyalo byali ku kyalo nga tekuliiko gwe mwebuuzaako ku kikwatagana ku faraid muba mwenna kasita mukola ensonga mufuna omusango kasita mukola ensobi
Imaamu ali ku kyalo ku muzikiti kwonna kwoli abantu ne babanga omuntu bwafa tebagoberera sharia tovuddeyo na kubalungamya nti abange mali mtekedwa newulira imaamu eyagamba nti mwagala kyenkanyi oba mwagala mu sharia. Ontegedde bulungi farraqa baina alhaqqi يعني جعل الحق أسفل عن ماذا؟ عن الباطل. أدي دامزما غتدي وانسي ناي مسوبو ليمba. Kakati yo imam bachali imam dalo yasanyo kulembera abantu. Mwagala kwegamba okulembera abantu naye nawe nogamba nti sharia teyenkanyankanya wabula mateeka ge yenkanyankanya. Mateeka ge gali waggo. Ogambe nti omuntu muntegeera ye nti alowoozezza bingi ebisinga tebiri waggulu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Man akfaru min dhalika ani asinga obukafiri okusinga omuntu ayogedde nfanfana wa man a'dalu min Allah wa man ahsanu min Allah haditha. Allahu akbar subhanallah. Nolwekyo imaamu yayogera ekigambo ekyo asanya akole nnyo tawuba paka lwanaafa kubanga ndabira ddala ng'ekigambo kyayogera kinene bihaythu banji n'abe family banji babyogera gende line Allah fe tutubulira Allah ye yakole mali eno amuntu wana innal insana lakafurun mubin nabuza Allah ye yakole mali eno kati wabaje agala sabani tombuza buza ye. Naam, so wasara fi haqqi albaqina sunnatan singa bannafe walwaji manyi abasigadde kiba sunna naye tutemwesigula nnyo oba temweyinula kubanga aliwunzo lwalira yogere nchanja kuba muntana oyinza okubanga olina ka chance akampuliriza naye kati gwe nawe byowulidde ofuuse alimu otekeddwa okugenda balighu anni walau aya bemuwulidde tubituuse eri abalala okitegedde bulungi kubanze gye sijja kutuuka gwosobola okutuukayo naawe ojja kuvunaanibwa singa bana abakoze ekikyamu ate nga ekituufu okikola ki ekifu okimanyi. Nolwekyo fa in tarakahu jami'an athimu au uthimu bonna singa bagezaako ne bakireka tebebalabala maaso ga Allah balina omusango. Wa amma al-amalu bil fara'id ebadde namula ekitegeeza eyokugiyiga okuyiga obuyizi okubeerawo ng'obimanyi tibagenda kugaba bintu naye manyi engeri gye bagenda obigabamu abaana bawala be basinga obuzibu era bye bali badde singa n'okuba nga bayiga irimu eno kubanga be bakyasinza okufuka ebikonge mu families zibe z'abasiraamu zibe nga si z'abasiraamu be basinga okwagala nnyo amateeka tugenda wa looya nze siyinza bikkiriza ebyo kale neweebuuza anoonya ki mukazi wattu nze siyagala bya sharia nze sibyagala mwabalinzi mwagala tubba bw'otayagala bya sharia oyagala byaki ate novaawo nogamba subhanallah alhamdulillah oba oyogera byaki eswala oba oginoonyako nze mbagamba bugambi nti genda oliga okole birala kuba oba omaze okulimbisa buli kimu ya akhi kaifa tudhillu kalama Allah nodira ebigambo bya Allah n'obikakkanya warafa'na madha naam ahkama al-abdi. So wa amma al-amalu bihi yani al-amalu bil fara'id okukolera ku irimu eno buli omu akiwulire kino inda tawarith mu busika nga tulina obanga tugabanya mali eno mu busika fahuwa wajibun ekiri wajibu wana mandatory obligatory ordained that must be followed by each and every Muslim. Chateeka ngeswala boji chemde gamba nti omuntu agana irimu eno ne swala agikole ki ata sala yaji kuba byonna biri mu ddala li hadha huwa Allah yajiralise nagitima ndagamba tuukiriza kubanga era abai kugitulekera ffe gitematema olaba tujibba kati nga n'amateeka weegali olaba tujibba kati wala la qaddara Allah tujibba kati nga n'amateeka gakola ki naye olwate butya singa Allah teyassa mateeka kuba olwo twalabadde byaliwo kuva ku Firauna twabira badabute we byali bagikwasizza muntu kati giteekulule obawe buli omu kyenkanya oza naye tateekamu omugabo gwe nti nze agitandikawo kati buli we mubanga mugigaba buli kimu afundika akigabidde embwa n'embuzi byonna abigabidde mumberefanako bwe. N'olwekyo kyatteeka gwatuwuliriza iri mu kitegeeza wano nsigirira onagamba abantu omuntu olw'okuba nti ensi yaffe yayonooneka worldwide yayonooneka abantu babbi abantu balyaza amaanya kyetugamba abantu okulaama naye nga kyali bali tekyetaagisa na muntu kola ki kulaama naye olw'okuba oluusi nga weebiri byatteeka ambuulira wamma
kyetaagisa okugamba nti eswala eri wajibu kyetaagisa oba bw'okimanya nti eri wajibu kyetaagisa okugamba nti genda osaale kyetaagisa tekyetaagisa kubanga okimanyi yaki era bwenjireka lisigala tteeka lisigala musango gusigadde kunki ku nsingo yange kyekimu ne faraid bw'obireka n'otabigoberera haqiqatan maaso ga Allah ina ansa buli omu azitegeke jajja okwanukula nga bamutuzimbye mu kaguli wali n'agaana okulamuza ate nga waliwo n'abalala abantu oli n'alama nti bannange maali yange mugigabe mu shariya naye abaana ne bafusimba nakakongo abawala n'abalenzi abazzukulu n'abatali n'ababbi bonna nga bw'otwalidde ne bagamba apaana kakati mwe mugenda kufuna kyenkana ki era mumusuubira mugenda kuwangana nabyo bbanga ki ye maaso ga Allah mulina ansa kize mugenda okumunnyonnyola seka tugende mu maaso kyava agamba bafundizeemu kaawo samali hukumu okugisoma n'okugiramula okugisoma kaŋŋambe nti kya faradhi y'okumaliragana naye ate kisobola okufuuka ekyetteeka olwaki kubanga bwe bw'ovaayo ng'ogiwakanya kiba kikakaseko okutuula wansi ogiyige okitegede bulungi ate era kiba kirungi ogiyige kubanga banakuwa omugabo nga simwe kubanga waliwo ne maseeka ababbi onansonyiwa okyogera gye bali mu maseeka nga bali az'amaanyi ajja kujja agabula okuba temubimanyi abamu abaseere manyi ne bebagabira emaali waliwo bye bayita emabega n'amuwaayo akasente nze mpa wali oba nze mpa bwe biti kati gwe seeka n'osooka oli omuliro n'ozibikira amazima awo kati ngambye ensi teyeesigika abamu baseeka agenda okugaba nga naye alinamu omugabo bemaliriza naye afunye bamutemedde nadda ate nga omukazi gwemmanyi yagamba era seeka yamugamba seeka ayinda kusasula akakadde kalamba eno asset togyogera mu bintu togigaba n'okugigaba togigaba oba kale giteeke mu bya saddaaka bwomala ogimpe oba bwonna obuzannyo bwemuzannya hilatukum hadhihi Allah azimanyi wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirina nze nkikuno nkikukakasa gwa mpuliriza wenna teri yamaliriza bulungi nga yise makuba ago era amaliriza ebibi bigurabinga ate aswalana nnyo babibba bakola ki ebizibu tebimugwa kabanga alidde riba omanyi omuntu alidde riba bw'abonaabona afuna obuzibu bungi nnyo baraka zonna ziba ziweddemu mu maali yafuna ebizibu yalwala galwadde yalwala mbutuufu silaw kuntum tatawakkaluna ala Allahi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra kakati ekikuwangayisa okubeera kuŋŋanya dunia yonna Allah agamba billahi minash shaitani alhaakum at-takathuru kubalabankanyiza okuŋŋanya ebalankanyiza emaali batuuse okugibba batuuse okwagala okubanga balikawo n'amateeka ga Allah basobole okulamuza ki amateeka agabwe ge baagala gagali mu feva yaabwe owulidde sharia bagigobye basobole okugenda bafune bwe banabbira olukwesese bwe banabbira hatta zurtumul maqabir naye singa bamanyi gye balaga ne bagenda balambula ne kwabo bannaabo aba basooka gye baalaga ne balaba ku ntaana zaabwe ng'eyali aboggola ne bwotuka wali n'okuba omuggo wansi tasobola kunyega ne bw'omuvuma ekigambo nga luli wasoozanga busooza nakubbirawo tteke n'ogweri nga takyasobola kunyega singa balambulako ku ntaana law zaaru laitahum zaaru alqubura singa bagendako ne balambula ku ntaana ezo ne balaba ddala mbutuufu bannaabo bwe baali ab'amaanyi saawa zino nga tebakyanyega kigambo kyonna ta'allamu minhu hasbunallahu wa ni'mal wakeel bayigamu ekyo kye balambudde la ta'allamu Allahu akbar naye Allah ayogera bagamba hatta zurtumul khalla sawfa ta'lamu kyaddaaki mu ababbi kyaddaaki mu abalyaz'amaanyi kyaddaaki mu abagaana shariya okubalamula kyaddaaki mu abalikawo ebituufu ne mutwala ebikyamu sawfa ta'lamuuna bwe munaamala okuyingira wansi awo ng'ekiseera kyammwe kiweddeko takuluna lawula akhartani ila ajalin qarib owulidde mujja kukitegeera muli kimanya kyaddaaki oluza kitwala bbanga kirutemya lwalisu lahba innama hadhihi alhayatu dunya mataa wala daru alakhiratu hiya daru alqarara ku akhira eri gyogenda okusinga okuwangaalira abamu balowooza nti bwafa biba biwedde kinanjo kyankimize wallahi yawma tadkhulu alqabra sata'rifu wa sata'lamu thumma ate Allah n'akikakasa thumma oluvannyuma n'akikakasa nagamba thumma oluvannyuma thumma kalla sawfa oluvannyuma nkakasiza ddala kyaddaaki mujja kukitegeera mujja kumanya nti mazima Allah ebigambo byali abagamba yali tasaaga ebigambo byali byagambibwa tebyali byakuzannya ebigambo bye mwali mugambibwa tebyali byakubalaata
je bali bangi bagamba ffe tunyumiza sharia baseka we bacho batiisa sibagala babatiisa anti bakutiisatiisa ku bituufu ffe tugamba nti qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur naye inna a'tadna lidhalimina naran ahata bihim suradiquha. Allahu akbar. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala gye tuliko yakubeera nga tumanya obusika bulamu mabukya okubusomerako n'okubukolerako. Sugambye nti buli wajibu. Kyava agamba nti يقول الله سبحانه وتعالى أو لقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى أقام بعد آية الميراث آيتي الميراث ولفنجم لوكو قرأ آية بليزال زوجرا كبتي وبسكيزا كوليمبرا يكون نيكون من البري مسورة النساء الله أقام تلك حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Allah bamala okutunyonnyola amateeka g'obusika nga bwe twaganyonnyola yagaa nti tilka hududullah abange kyemuteerabira mmwe ababiwulira bino ezo nsalosalo za Allah yabagambye nti emigabo girina kuba 6 ate n'abalaga nti emigabo egyo 6 mitendera mugitambulira n'abalina okugifuna mulina okugibawanga bw'abagambye ate mukimanye nti lirye ekkomo Allah lyataddewo togezaako n'okola exaggeration nti onanyumidde ennyo kamwongere togezaako n'okola exaggeration n'ogaa nti ate bano bayaayo babaki nze kambiwoono falata nagamba atya waman yuti illaha wa rasul yenna anaazigondera ensalosalo ezo yenna anaagondera Allah n'omubaka we nga agoberedde n'abeera nga la yujawizu lhadda tabuuka nsalosalo otegedde n'agondera n'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe yatulagira ne munnamulezi enjawulo ze yajja nnyonnyola Allah agambye nti ekirabo ky'olina yudkhiluhu jannatin tajri wakuyingiza ejjana eyo omanye ejjana oli bwakiwulira agamba kati ebyo byaddi owulidde byaddi ebyo jannat naye bw'onaayingira entaano ojja kulaba yaddi kubanga hadhihi rawdatu min rawdati ljanna au madha riyadun min riyad madha annar rawdatu min riyadi aljanna oba annaari kifo mu bifo bya jjana oba mu bifo by'omuliro naye n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah ajja kusasula akuweemu ejjana eyo tajiri min tahtiha al anhaaru egenda okulukutira wansi waayo emigga Allah yagitunyonyolako ti mathalu ljannati allati wu'ida almuttaquuna fiha anhaaru min ma'in ghayri asinin wa anhaarun min laban wa anhaaru min ma'in lam yataghayyaru ta'muhu wa anhaaru min asalin musaffa وانهار من خمر لذة للشاربين حسبنا الله ونعم ejo jemiga Allah jakugambi ekifaananyi Allah yakikubira nagambe ejjaneyo gyayogerako gye twogera mu aya eno eyo gye Allah gyakulaganyisa gwatabuuka nsalosalo ze yeeyo Allah gyagambye ey'amazzi agatayonooneka agatakyusa ku mpooma yaago ne bw'oyiwamu oti olwalina amazzi oba ne gagwamuko just musulo owulya empunya yaago ng'ekyusa naye gali tegakyusa mpooma yaago tegakyusa kkala yaago wallaban amata bw'amata waffe tunywa ssebo olwegi naye gali amata ge bayita amata gali amata gennyini supa anhali min asal amata nga ga mubisi owulira mubisi naye nga togutestingangako osekende emigga nga gyamwenge Allah yakuganda kuno ku nsi naye nga yawmal qiyama bw'oliba Allah akuwadde ejjana ladhatin lisharibina si gwe guno ogubatabusa oguba ne mwogera ebitasaana ne mutuuka n'okugenda ku baana bammwe ne mutuuka n'okugenda mu ngoye mu makubo ne mwasamira ekyalo kyonna nedda si gwego ladhatin oguli teste eri abo abaagala okunywa eri abo abanywi
Tagambye nti munyo wano oli yagamba nti waggulu teriyo mwenge kyetokuvudde kolaki tukunywa kati nedda si kyekyo nedda soka kyogamba nsobola okusabayo ecupa yange eyo mujjana ne bagireeta Allah gwogamba cupa oba weesedde ate wulira Allah agambye yatuufu alaihim ghilmanun lahum gwe tewojja kwetaaga kusituka ogenda ogusene nedda ojja kubeera nga anta jalisin mutmainna fi rahatika ya akhi ojja kubeera walinga weeyagala oli mu ddembe lyo ogambe nti kyolowoozezaako mbagirawo nga kikuli mu maaso ate nakuweereza agenda kubawo yatufu alaihim ghilmanu abavubuka ab'omujjana Allah yabateeka nga baweereza teweetaaga nti ki teweetaaga nti ki no bakuletera buleetezi naye lwaki hifdhu hududillah kuba nti tewasala nsalo za Allah wazikuuma nga ze ziri mwe muli n'ezo ez'okugaba ebintu mu shariya nga Allah bwe yabigaba n'otaleeta mulugube gwo n'otaleeta bubbi bwo na buli azaamaanya na buli ake ate nekikwewuunyisa tugende mu mateeka emyaka bali mwaga 3 bakyali mu mateeka emaali bagisaako kavyeti eri awo temusango tegunnaggwa ne bagenda okumaliriza nga ebimu ebyali ebyamakulu byayononeka dda hasbunallah bw'ogenda okugaba emaali y'abantu ba Uganda wano waliwo omulyango ashabul abwab al fara'id omulyango gusembayo okuba omuzibu mu kugaba ebyobusika bino gwe bayita babul munasakhat babul munasakhat kitegeeza nti abali balina okufuna emaali eyo bonna baggwawo ne waddawo emijiji emirala nabo ne baggwawo ne waddawo emijiji emirala najo ne giggwawo muli mu myaka 5 temunnagaba bya bugagga kati ng'olina okusooka ogabire abaaliwo abalamu kikutwalira n'obudde okutracinga era ogenda okumaliriza ng'olina bw'oli azaamaanyiza kyekyo ng'eyali alina okufuna yavaawo olw'okuba mukereesezza ebintu abamu kummwe ababbi mwagala mubibbe nze mbayita babbi sheekh mbayita babbi kubanga babbi lwaki bamanya amazima naye tebagakolerako hadha kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala n'atakomaoko n'agamba nti ate ejja neeyo tagenda kukukombyako bukombya obeere ng'ovaayo n'agamba nedda khalidina fiiha oli wakubeera mu yo obweya n'obweya bw'emyaka lubeerera na lubeerera nga togifuluma naye n'agamba gwali baagiwadde nti wadhalika alfawzu alazim kwe kuliba okwesima okusembayo okwa waggulu oyo ataasala nsalo za Allah nagane wama ya aswilla nawe akeere ncha tumutunuleko naye nawe gwakeere ncha n'ogamba fete twagala sharia fete tunyumiza bya sharia Allah yakole mali eno fete tunyumiza bya bamaseka tetwagala nzibya kulani saagala wetekere oye naasi omujemu gwatuwuliriza sigambye gwampuliriza naye oyo akikola okiwulidde nojemera Allah subhanahu wa ta'ala n'okulamula kw'omubaka we sallallahu alaihi wasallama wayataadda hududahu n'obuuka ensalo za Allah mu migabo gye yagaba n'oyagala nti gwa tobyetaaga toli mativu na byeyagaba yudkhiluhu naran omanyi bwe tugenda twogera ku muliro omuntu agala nti bagumanyi nedda eyatonda omuliro gw'okozesa kuno ku nsi y'omu yatonda ne guli gw'ogenda okuyingira bw'oba osobola okukwata akagalo ko n'okateeka ku ttaala bwe ttadde obwo gimanyiseeka edda twazaakisanga teekako akagalo ako kamaleko eddakiika emu yokka anti guli ogwa Allah bagulimbisa teguliyo ajja twokya biggwa nti bwe bagamba nze nerina muliro gwange owulidde nze kabanjo kye nje ebyensi sinza kufiirwa nsi bananjo kye nebikola ki ne biggwa genda okwata akagalo ko kateekeko okumala eddakiika emu bw'onaagumiikiriza eddakiika ey'emu neggwako ojja kuba musajja n'ogwa Allah ojja kusobola okugumiikiriza hadha huwa naye bw'onaabanga n'ogw'okunsi tosobola kugumiikiriza kale ogwa Allah togukola ki gutye gwesonyiwe era ogutye eddakiika ey'emu tugikaliculetingemu maaso ga Allah gizeba yenkana hasbunallah wanagamba wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun saka eddakiika emwolooza bwebanga omwaka ogumu gulimu emyaka 100 kati olwateewo jangu kati dda ku myaka 100 gigabizeemu omwaka mulamba bw'omala okugabiza omwaka mulamba olabe buli mwezi ove ku buli mwezi ogende ku buli wiiki ove ku buli wiiki ogende ku buli lunaku ate oveeko ove ku ssaawa ove olikodde mu ddakiika sekane ddakiika ejjabba nnene Allah tusaase kusaayo ddakiika emu
kyava agenda maaso n'agamba wayataadda hududahu bwabuuka siza faraidu zokka ensalo za swala za Allah mweziri nnyingi omukyala nogwe n'owasa kkubo eriyo omuntu nga ye awasa kkubo abo bangi taaddaita hudud Allah obuuse ensalo za Allah owulidde eriyo abantu nga ye tasaba Allah asaba shiriki agenda asaba mutuula kungo taaddaita hudud Allah ensalo za Allah ozikoze ki Ramadhani wejja tosiiba taaddaita hudud Allah zaka oyina emaali oteekeddwa ogitoolamu naye togitoola taaddaita hudud Allah watuuka dde ogenda okukola hijja jamaa abantu beetuulako n'atuuka kufa seeka n'atuuka kufa nga takoze hijja nze nagwe mmanyi naye nga mugaggafuge naye yafa nga ne hijja tagikoze n'olwaleero nyinza okutegeeza nti bayinza okuba nga bali mukaayanira maali nga ne hijja tagikolerwanga ate nga mu byetteeka zaka erina okuvaamu before nga tetunanagaba maali eyo ne ssente eza hijja ziteekeddwa okuvaamu kubanga ekyo Allah yatulagana n'agamba atya n'agamba nti walillahi ala nnasi hijjul baiti liman istataa kati Allah yakuwadde istitaa Allah yagikuwadda wafuna dde obusobozi obukola hijja naye weetuddeko ensi bamazeemu alowooza bw'anaavaawo eddakiika 2 wiiki emu agenda akola hijja ajja kudda nga byonna biweddewo guma bakubba ogenda otuukirize wajibu ababakubbye bajja kusasula ku yaumul qiyama weeterekedde emirimu gyo ku akawunti y'enzibizi Allah agenda kusasula baleke babbe okomewo ddemu okola Allah ajja kwongera emaali ejja kuyinjiwala naye ate yaumul qiyama bagenda kusasula abantu tetukkiriza mu Allah wallahi okukkiriza ko abasinga naddala abagagga abali ku byabwe bafa ku maali yaabwe kati Allah tusaasire nsaba Allah atuwa obugagga obutatujemesa kututusa ku ddaala eryo era buli alina obugagga saba nnyo Allah akulungamye kuba abagagga basinga bafa bakafiri be bazifuna ne bwamalozi azisaba Allah amaliriza asabye ebizikuuma yes mu ntandikwa yazisaba Allah naye bwamaze okuzimuwa n'asaba ebizikuuma era afundikira agenza alina gye yeebaza ewalala hadha huwa oli yamuwa atafunyeyo abakuumi abalala kakati Allah kitwaleko nti omuzadde okedde nkya n'owa school fees mutabani wo mu kifo ky'okwebaza ate tagenze walala naye agenze wa kitaawo omuto kale neddeyo ngenze wala taatawo akuwadde ssente naye wamaze ozikuwa n'ogenda oweebaza maama weebale maama weebale si bazadde bo bombiriri naye sooka ombuulire ggwe mukadde w'omwana ono owulira otya ne mama yennyini ayinza okusonyiwala n'agamba mu kifo okwebaza kitaawo ate weebaza nze ontegedde bulungi kakati buti ate ku Allah tukwatibwe Allah ensonyi wallahi tukwatibwe Allah ensonyi naye abantu tetulina nsonyi wallahi tetulina nsonyi kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala naawe nno bw'otyo ojja kufuna omuliro gwo oguyingire khalidan fiha ate ng'oli wakuwangala mu gwo obweya n'obweya bw'emyaka naye ate kyokyeterabira nti walahu adhabun alimun adhabun muhinu mu gwo olinamu ebibonerezo ebinyoomo by'obunyoomoofu ebya wansi ennyo n'abalabi batagenda kufuna gwe Allah agenda kubikukombyako hadha huwa n'amazzi ge mugenda okunywa amazzi gali amakambwe tuqatu am'aahum agagenda okutula nga olunya lumu bwe guti nga n'olunyata lwokka bwe ruti kasita sitiimu akugenda mu maaso ennyama yonna ng'evaako Allah tusaasire asasire bakadde baffe asasule baganda baffe naye twetereeze ensi tetumalamu seeka okufa kw'abantu oli alowooza okufa ku muli wala innahum yarawnahu ba'idan wa naraahu qariba bw'olowooza kwankya myaka 10 naye nga enkya oba essaawa eziddaku toliiwo n'olwekyo kola ebinakusinkanya maaso g'omulezi wo Allah ng'akusiimye seeka ebibuuzo abantu bayinza okuba nabyo olwaleero wakadde kennena saagala nkoonoone nsaba tubeere nga tugenda ate oba oliawo biidhinillah ate mu masimu tulabe ate abantu bakoleremu samali mpolampola ku bitubadde mu bufunzi bye tubadde tusoma tubadde tukutte ku kiyitibwa obukulu bwa ilimu eno eya faraidu ahmiyati obukulu bwayo nga bwe twagamba ku mulundi ogwaggwa tetukomye okwo ne tukwata ku basahaba okwegatta kwabwe ku bukulu bwa ilimu eno n'okugimanya
ne tukwata ku ilimu eno ijtihadati sahaba okunyiikira kwaba sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim kwe banyiikira okulaba nga ilimu eno ekutuukako ilimu eno ekolerwako naye ate ekyennaku nti gwe bagituusaako munnanga ate gwosinga okugiwakanya musiraamu gwe ekyokuna kye tutunuulidde tulabye ennamula ebbiri ey'okumanya ilimu eno ya faraidu bweponga ate ogasseeko n'ennamula y'okugikolerako ilimu ya faraidu. Tufundikidde tugamba nti okumanya ilimu eno kyatteeka ekyokumaliragana nti singa ku kyalo kyammwe wabaayo omuntu agimanyi kale oba mu maka waakiri tulwane nnyo buli mu maka wabeeyo omuntu agimanyi owulidde. Ate ekyokusatu kye tugambye okugikolerako kyatteeka ku buli kinnoomu wajibu nga bulaba bw'osaala nga bulaba zaka bw'eri y'etteeka nga bulaba buli kimu kyova olaba ekyokulama kyalibadde kikyetaagisa naye olwokubanga abantu babbi naye olwokubanga abantu balyazaamaanya olwokuba ensi naye erina amateeka agaayo nga balina kye bagita intestate succession and testate and intestate succession nti testate ye muntu oyo aba alese ekiraamu olwo nno eyo emaali ye bagikwata okusinziira nga bw'aba alambye nti bannange emaali yange mugigabanga mu shariya naye ate ono akoze intestate succession nga abasinga obungi mwe baagala okugwa tebaagala kulaama emaali ye ekwalibwanga kyamuttale ye emaali gy'olaba erwawo n'etwala emyaka n'emyaka ng'ekyali awo anti munnange nannyini administrator general kyasalawo kyekirina okukola ki kyekirina okuba nga kikolebwa kyetuba tubakubiriza mulaame seeka kano njala nkajjukiza abantu ebiraamo byafuluma weebiri era mu bbanga ttono nnyo nsuubira wiiki ejja insha allah mutandike okugenda ku AK Islamic Book Center mu Kampala mu Kwanake mubeere nga mufuna ebiraamo ebyo ku ssente ntono ddala mubeere nga bibagayidinga ku nsonga ezo ate nga musobola n'okufuna kubanga ku kyo kuliko omukutu kw'osobola okuyita n'osoma kuliko omukutu mw'osubscribingira n'oyitako n'ogenda osoma ebikwatagana ne bwe kuba kukijjuza n'olungamizibwa biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala abantu bajja kubanga insha Allah bagendayo ate babeere nga bafuna ki bafuna ebiraamo ebyo kkiriza insha Allah ate tubeere nga tugenda mu masimu eri abo balina okubuuza ku layini zaffe eza Airtel 0755866666 tuziddamu 0755866666 bwetukomawo tugenda bba tukwata essimu zammwe biidhnillahi taala ku 0755866666. Naam, aliko kusimu. Tusobodde kumufuna kirabika. Ogenda yita ku 0759058666. Naam, aliko kusimu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. Kutuseko. Naam, ojayita ku 0755. Naam. Halo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم آمين. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك إن شاء الله. نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. الحمد لله سبحان الله كريم. نعم. نعم نعم. بابا بابي beera bidde nti bagenda kubireka.
n'ogamba bweyerabira ekyo n'esobola agirekere ddala tatawaana kuba abamenyekera beeko nje tuufu kuba byonna biri mu ddaala lyerimu isiramu ng'asobola okusigala nga ye yerabira ekimu amulaba mu ndowooza ye mutegeera ye byatali yonna abula ye ng'asobola okutegeera n'ebyagenda byagenda okutegeera enkeera oba nebyatamanyire sigala nga akumpanyiza era ng'akoze abongere ekikisinga okusigala nga kutusomesa Allahumma amin آمين يا رب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم 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 aba mubbi asala mubbi ate omukafiri kubanga bwawakanya n'abanga ate mu kuwakanya kwe ate n'alyazaamaanya n'akola bibiri 2 in 1. Naam, ali ku simu. Naam, ali ku simu. Ali ku simu yongeza ku ddoboozi. Naam. Naam, nsanyusa okuwuliza. Naam. Yongera oddemu otubuuze ekibuuze. Amasala gafaana ku Umar waganda Umar mashallah naam amasala ga Umar radiyallahu anhu gabadde masala ga mirundi ebiri balogo bayita mas'alatu al-musharraka mas'ala oba ennamula ya Umaru ekwatagana ku booluganda ab'emirundi esatu abooluganda mu maama ne taata abooluganda ku taata. So abo baganda bo be basookera ddala gasoose ag'okubiri be booluganda amasala g'abafumba babiri nga mulimu n'abakadde b'omugenzi either nga mukyala yafudde nga bba yaliwo ne bakadde b'omukyala oba omwami nga yafudde ng'omukyala yaliwo ne bakadde ba bbaawe ge masala ago ge bayita masalati al-umariyataini. Naam ali ku simu gamba halo. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fikum barakallah. Amina ya rabbi. Nsanyusa okuwuliza. Naam. Kyekisinga obukulu. Kyekikulu ddala era kyekituufu. Naam. 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 Mashallah barakallahu. Bannange ensonga eyo abantu bagittanidde nnyo ey'okwegabira emmaali balinga abawakanya. Omanyi waliwo kye bayita okuwakanya indirect amateeka ga Allah. Gwe tolina kugabira baana bo mmaali kubanga basikira mufu. Nedda teriyo mulamu gwe basikira. Hasha lillah. Obusika bulina kubaawo ng'omaze kufa. Kakati bw'ona agaba ebintu n'ogamba nti obigabye obawadde buli omu muwadde ngabo gwe yali wadde afuna. Ddala okakasa ddala by'obawadde ebyo bye bateekwa okufuna ate by'osigazza baani abanaabifuna. Waliwo okugamba hiba nti omuntu omuwadde ate kye tugenda okuddako ekyo. Mu musomo ogenda okuddako Sheikh bakkirize nako kangu babuulire. Tugenda kusoma kye bayita almaalu wal milkiyatu wa asbaabi tamlik. Tuyaba emmaali ebyobugagga bye mulina buli omu wa milkiyatiha n'engeri omuntu gy'ateekeddwa okufuuka nannyiniyo wa asbaabi tamlik n'ensonga ezimutuusa okufuna obwannannyini. Omulundi ogujja insha Allah kye tugenda okubanga ate tukwatako biidhnillahi ta'ala tujja kukirambululako okusingako awo. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Musa tutanso kuuliza. Nga kigamba ki? Kyogere ekibuuzo.
Obw'omukyala. Naam. Ne muganda we. Omukyala wa muganda we. Natubuuza n'ŋŋamba. Naam. Muganda we ng'amulese. Naam. Egwe n'omwagala. N'omuwasa. N'omuwasa. N'omulunza n'omuwa n'omulunza. Bakityawo mu Luganda. Ekyo tekyaggwayo ekijja kudda. Okay. Inshallah. Katukiddemu. Ekibuuzo kya nze nategeera kirala. Nalinga agamba nti oba bw'osigalawo ne mukyala wa muganda wo ebyobugagga nga mugenda okubisikira. Nze bwe nzijukira bwetyo bwe titwaddamu. Naye ng'ekituufu kiri nti twannyonnyola ku jahiliya period okwasooka nti omuntu we yafanga. Waliwo ne regions ezimu wano kuba kye tujja okuddawo tunatuuse ku kiraamo tugenda kubinnyonnyola. Waliwo abamu abakyagoberera enkola eya jahiliya nti wemba wa Luganda n'oyo yampuliriza omusajja n'aba ng'alese mukyala we nti omukyala oyo ajja direct gyendi wanga simuwooye eyo enkola nfunne esulifu saate bwe kuba kumuwoowa obusiraamu tebukigaana. Omukyala oyo kasitaatula idda ya myezi 4 n'ennaku 10 then okkirizibwa ate omukyala oyo okumuwoowa n'afukanga mukyala afuka mukyala wo aba afukidde ddala mukyala oba ayina abaana oba tayina fabiha wa neema gai osobola okumuwa sa tekirina mutawaana obusiraamu tebukiziizanga ng'ogoberedde protocol naye ate era nakano kankatangaazi okuwasa omukyala oyo kuba waliwo era regions ezimu wano mu Uganda ng'oli bw'awasa omukyala oyo ate ebyobugagga byonna biba bifuuse bibye n'oyo omukyala. Ekyo kikyamu omukyala omuwasanga ye bw'aba afunye omugabo gwe nga bagumuwadde fabiha wa neema nga mugenda mutandika obulamu naye omukyala oyo ebyobugagga biyite ebiba bibye ebyobugagga biba byabasika nga Allah yabigabanya. Okumuwasa tekirina mutawaana ng'omulinzi idda neggwako ya myezi 4 n'ennaku 10 n'omusibannika nga muganda bwe yamuwasa n'afuka mukyala wo. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Bakuzeemu bulungi yaziza ekyo kibuuzo. Ensonga eyo yennyini seeka. Naam. Taata ayinza okufa n'alekawo omwana. Naye nga abadde oyo omwana oyo taata abadde yakawasa omukyala muto. Ono omwana n'akola olukujjukujju abeere nga oyo mukyala amweddiza. Omwana nga awasa nnyina. Omwana nga awasa omukyala wa taata bimaana nnyina. Naam. Katusooke tukwate ono. Naam. Ali ku ssimu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange tuweebaza okulungamya eggwanga. Amina ya rabbi. Amanyi Yahya Nyanzika Kristo Bukyanyisa okuwuliza ssebo. naye ssebo omusomo ogwa farayizo nga simwangu ssebo. Saba Allah agutwanguyize ya rabbi. Ate ye ibada esembayo ey'omwana Adamu. Naam. Naye engeri gyerimu ey'okufuna bannange byagizibuwazza. atusaasire Amina ya rabbi. ensonga eyo. Amin. Naye ssebo omusomo ogwo simwangu. Wano nze ndaba abantu bafa naye mati tegabwa. Bagituulako butuuzi. Bagituulako obutuuzi abasinga ne bagyeddiza beddiza. oboozi bebagabirako bannaabwe bye baagala. Kyekyo Birala biggweera mu mateeka. byebyo. Amateeka nga bwokumanya ag'ekidunuiya. Vulugu yenna vulugu mwereere. Kaakati ebintu n'obisingana nga byonna bifu byereere. Allah atusaasire atulungamye. Kaakati obuzibu ate ogw'omusomo. Naam. Amateeka bangi bagwewala. Tebaagala gusomesa. Tebaagala gusomesa. Allah atusaasire ya rabbi. Ibada esembayo mu bulamu bw'edduniya. Kyova olaba nabbi yagiyita nisful ilmi kubanga buli omu agezesebwa nayo. Okuba kulimu mathematics. Abawalimu baddeyo basome mathematics. Mathematics alimu si muzibu nnyo. Allah atusaasire naye abawalimu baddeyo basome okubala. Munnange omukadde wange bakadde wange omusomo bannange kati nze bwe mpuliriza nakola. Naam. Batono nnyo omulala era seeka agenda n'agamba bazeka bamaali naye nga bw'omutunuulira Tabitegeera. we yagambwa mbu
عليه حسبنا الله kuje basonze walamina alaiha kuya abasiramu je basonze naam amina ya rabbi insha Allah Allah tusabatu obulamu n'amaanyi n'obusobozi naam Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naam atuwe ekkubo erina tusobola tutuusa ku kituufu obulungi amina ya rabbi era tubeere nga tugoberera n'ekintu ekituufu amina ya rabbi twangalize ne ku bakadde baffe amin amin masha Allah masha Allah masha Allah Sheikh Kasule Umar naam buli mukadde waffe saba Allah bawanga spoza ate n'abasomesa abasomesa abakola omulimu omunene tubebaza naam ali kusimu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam 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 ekibuzo kiwulikise naye kanongamyemu kaawo kakati abantu bakyali nnyo ku kyamusika bannange buli alina okugabana ku mali y'omufu aba musikaawe mukazi wo musikaawo abaana bo basikaabo bakitaabo basikaabo bajjajjabo basikaabo naye kyawukana mu mitendera insha Allah ekyo lyebbanja eddene lye tulina era olunamala topic gye tuddako okutandika Mande bwe tunaba tuse mu topic y'ekiramu tugenda kugaziya ensonga eyitibwa omusika n'obusika ekyo insha Allah maaso gye tuddako sijja kusumulula kati naye insha Allah tujja kiddakaawo maaso gye tujja naam kiriza Sheikh nkone ku Sheikh Murshid Ruwemba oyo musomesa mukulu nnyo mu nahawu biidhinillah insha Allah majinti kwa abaka abawuliza naam kulikali kusemu alikusimu oh masha Allah masha Allah 0586 naam waliyo mwalimu wange Sheikh Adnan Kayongo inshallah musajja mulungi mfe tauhid naam naam alikusimu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah naam Kampala mukadde tusanyusa okuwuliza ssebo masha Allah tusanyusa okuwuliza ssebo naam 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 اللهم اغفر له وارحمه وعافه واسكنه في الجنة نعم 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 فيكم بارك آمين نعم 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 نعم
Damu summarizing ku nkomerera awo. Yongeza kudogoza. Naam. Mashallah, mashallah. Nkutegedde sebo. Otegerekese, barakallahu fikum. Abuuza ku kyafayo kya Musa alayhi salam. Basajja balambulizi b'ebyafayo gye bali naye nga tujjagezaako kulambulula. Nabi Musa alayhi salam Allah kyafayo kye yali anyumya mu surati Qasas. Nabi Musa bwe yagenda okuba nti yali agenda Madiana. Yali agenda. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam. Naam. Abantu baffe tuli balwadde nnyo mu nsonga z'obusika buli ssaawa yonna kati nga tuli mwetala amagezi. Naam. Netwanga ebintu eby'obusiraamu tebiyingira nnyo mu gavumenti kati. Naam, message etuuse. Message etuuse, barakallahu fik. Barakallahu fik, message etuuse biidhinillah. Naam. Ku kyafayo kya Musa alayhi salam. Bw'amala okubanga bwe yagala okutaawuluza omuvubuka Omukibbuti. Mukibbuti yali ava mu lubiri wa Firawuna. Kakati n'oli omu ku ekika kye bwe baali basowaganye. Kati bwe yagala obataasa Musa abruptly n'akubuulya ekikonde. Fawakazahu Musa faqada alayhi. N'amukubba ekikonde n'agwiri n'akalirawo. Kati abantu bajjanga banoonya Musa alayhi salam. Naye Allah n'amutaasa. Allah yasindika omusajja n'ajja amulabula. N'amugamba nti abasajja bakunoonya naye kye baagala bagenda kutta. Allah n'aleeta ensolo ye yasambulizanga bannabbi n'amugjawo mu Samare n'amutwala eri ayina we yamutuusiza naye nga yuqaalu Madiana. Nabbi Shuaibu gye yali awangaalira. Kati yamussa ku oluzi kumpi awo n'oluzi ne babimusa batambuza n'ajja asanga oluzi baali banyweseza ente oba ebisolo byabwe. Kati ate Nabbi Shuaibu ayita yazaala mwana mulenzi nga alina abaana bawala. Ate nga bawala be balunzi b'ensolo ezo naye nga tebalina maanyi banafu okujjawo kiri ekintu. Kati bana basajja bamala okunywesa nga baddawo nga bazzaawo ekibikkako. Ate nga bana abaana balwana nakyo kikola ki. Kati Musa Allah yali yamuwa amaanyi nga musajja ngwaŋŋuli. Era bwe yajja n'alaba abaana abo nga bali basajja balwana n'ababuuza nti ekiki naga nti tetusobola kunywesa okujjawo nga bamaze kukola ki kuvaawo ne bamala okunywesa. Ate bwe bamaliriza nga baggalawo. Kati Musa n'bayambako n'asitula ekintu n'akizza wabbali. Kati abaana bano baamulaba abawala abo. Era bwe bamaliriza ne baddayo ne bategeeza kitaabwe. Owulidde kitaabwe n'amubatuma ne bagamba nti taata waffe akuyita akusasule ku ekyo kye wakoze eki ajira masakaita lana okwesinza ku ekyo kye watuyambyeko okunywesa. Nabbi Musa n'atambula n'agenda Nabbi Shuaibu alayhi salam. Era bwe yatuukayo buli yamutegeera kuba ali nabbi munne baaliwo mu kiseera kye kimu. Kakati omwana n'amugamba taata waŋŋambye muleete omukole ki omusasule okusinziira ku kye yakoze eki muwe empeera ye. Abaana bali batuuse okufumbirwa. Era n'amugamba nti njagala kufumbiza muwala wange ono naye ala antajurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min indika. Naye mwana naye kyogenda okunsasulamu kubeera ng'ogenda kunkolera emyaka 8 kumpeereza emyaka ki one oba osazeewo okujjuza 10 fa min indika kiri gy'oli okitegedde waliwo ali ku simu. Naam, kyava Nabbi Musa n'akola ki n'akkiriza. Kati bye tuyigamu bingi ekisookera ddala ala janibi nikah. Omwana bw'aba atuuse okufumbirwa tekirina mutawaana muntu kubanga bw'oba omusiimye. Ate ekikola ekyamahare abamu basinzira ne bagamba nti amahare taata asobola okuwaga haddada bw'aba alaba nga ge manafi'u agadde eri omwana. Bingi bye tuyigamu mu kyafayo ekyo. N'ekyokubiri era ekirala nti omuntu yenna bw'aba akoze omulimu omulungi Nabbi nga bwe yagamba sallallahu nti man sana'a lakum ma'rufa fakafi'uhu. Owulidde Nabbi Musa alayhi salam yasasulwa nga Nabbi Shuaibu yamukola ki yamusasula nga muwaddemu muwala we ate n'awayo n'amahari ag'okubanga yamuweereza fakhadamahu emyaka 8 hawali 10 au 8 okitegedde hakadha so mu mbere fanako bingi bye tuyigamu naawe osobola okugaziya n'ojjamu bingi.
tufuneyo babiri sha tugalewo 0586 tugiddamu 0759 0586 kojja okubeera ng'oyitira seeka nadde nsaba abantu obawe ku nnamba zebasobola okufunirako okuba nga tetuli ku mpewo. Masha Allah, enamba ezo baziwandiike. Tulinawo 0 bagiyita noti 772 noti 772 886 886 887 njiddamu noti 772 886 16 87 mpozi ne tubeera ate n'endala noti 7 noti 3 8 8 noti 773 naam 838 nga awutufuna insha Allah ayagala okutangaalamu insha Allah bategedde bulungi insha Allah insha Allah masha Allah naam naam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam sharia barakallahu fikum naam sharia esosowaza omusika olugendo tukyalina lunene bannange insha Allah nsaba abasiraamu ogwo topic nene so sharia mu bufunze kanti mugambe tesosowaza musika kuba abasika bebo nga bwenkyogedde ti abasika bebo bagenda okukola ki okusikira okutwala ebintu byo kugabana ku bintu byo bayita abasika abo alwaratha abasika abo so kitegeeza esosowaza abasika naam esosowaza abasika abo abagenda okufuna emaali yo naye abatali basika abo tebasosowaza kati mubesosowaza boba n'abaana bo ebasosowaza boba ne mukyalawo emusosowaza boba ne bakadde bo ebasosowaza mu bufunze esosowaza abasika abo bonna abalina okusikira nga teronzeemu bwa peke eyo yenjawulo y'obusika obw'eddiini yaffe ey'obusiraamu. Mukkirize tunzikire wano nga ntumira ku bamu ku basomesa bange Dr. Ibrahim Mugerwa mutumidde wonna waali masha Allah nentumira ku Dr. Abdul Hafiz Musa Walusimbi, Dr. Sowedi musajja munawusulu, Dr. Semuwemba naye mutumiddeko mpozi ne Dr. Idris Uthman masha Allah rajulun qawi fi al-lughati al-arabiyya wa mabahithi al-ilmiyya nentumira ku Sheikh Katamba musajja wa ankole kigezi masha Allah olugo kitta tumuwaka kisa Sheikh kale tetusobodde mufuna ajja kubuzulula insha Allah. Sheikh Muhammad Abdul Wali naye mutumirako mukakasa ayinza okubaayo nga awulira Sheikh Muhammad Siwato, Sheikh Mahadi Siwato laisa Muhammad Sheikh Mahadi Siwato naye bwati wonna waali mutumiddeko mutumidde Umar Sulaiman Kasule mpozi masha Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.
bagamba sharia egamba omutalo muwowe abaana b'ebagabana ku byobusika so njagala mukutangazeemu waliwo gye nali mpakana naye nga agamba omwana singa abanga mama wekimuwowe aba takirizibwa kutwala ku byabusika kimanyi ekyo sika byabusika bya taata agala kumanya kale khalas ekibuzo kitegerekese mu bufunze ennyo ebyo bikyali mu maaso madde nsaba nnyo tuba tubuze nnyo ku byemabega kuba kati egitusuna tugenda mu maaso naye nga alimuhimu okuddamu nti omwana yenna avudde mu makubo gali bye bayita ab'ekivubuka abaana bye bayita simanyi abaaki simanyi baana bansobi simanyi baana byajja tebikoze eki buli omu abituma byayagala waliwo n'oli nga abayita baana haramu naye nga ye yabazaala naga abo baana bange naye baana abakiyita abakola ensobi eyo bannange mugireke abaana abo si be bakutuma lwaki obalaba kati nti baharamu ne otasobola kulaba kikola kye wagenda kukola before n'olwekyo omwana muleke talina mutawaana gwe mukadde we gw'oliko omutawaana omwana oyo takusikira gwe kitaawe oba yali badde nga biological father takusikira olw'amateeka g'obusiraamu obutamukuwa mu mateeka naye maama we amusikira era nennyina kusaidi ya maama balina obusika weebuli wakati we n'omwana naye gwe yali badde nga kitaawe tolinawo mukisa gwonna musiraamu gwe bwakuwa kubanga osikira mwana oyo wallahu taala alam asembayo naam amina ya rabbi wakati onoyogerako n'esima emmengo nsanyusa okuwuliza isima wakati kyenadondoza naam era mbeera nebbali omukyala ow'ebbali atali muwoowe atali muwoowe nga naawe omuyita mukyala wo nga mukyala gwange kale genda mu maaso genda mu maaso kati kikirizibwa ngate nemuzaalamu era abaana abalala nga mmaze okumuwoowa kikirizibwa abaana okufuna ku maali abatali bawoowe tebakkirizibwa naye ate togamba nti toyina bbawo olina okutuukirira abawalimu n'obeebuuza ku nsonga eyo bo tebalina mugabo mu maali yo buuza ekirala kakati n'ekirala naam mbadde nsaba mulambulule ku nsonga eyo gye mugambye atambikiddeko kinambuludde bulungi okuyamusobola otegeera gyetuwe twogedde ku bingi nsonga ki gy'ogamba ensonga eya Umaru gye yakola ki eyo tujja girambulula insha allah tujja girambulula awo tukoona ku mitwe tetunaba kulambulula naye insha allah tujja kubaga tubirambulula masha allah salamu alaikum mukirize bannange tukome wano biidhinillah ntumira bakadde bange ababiri bwe bati allah kyabampadde nsaba allah abanuŋŋamize ate nsanyuke nnyo nga allah ow'ekitiibwa ampadde ekirabo ekyokubanga nsisinkana nabo mu jjana kitegeeza nti nga abasenga bakkiriza nsaba nnyo obukitiibwa allah akimpe nsaba nnyo allah ow'ekitiibwa ffenna akituwe bakadde baffe batuluŋŋamize ffenna atuluŋŋamye atuwokolera ku mateeka nga tugayize ya rabbi allah tusaba otujje mu nsi muno ng'otusiime ya rabbi teri kintu kirungi nga kuva mu nsi muno ng'ogenda obadde wano okala obadde mbeera yakubonabona naye nga ate nga gy'ogenda ogenda kukola ki kwesiima so tusaba allah tuwe omukisa ogwo omulungi buli yenna abadde atuwuliriza tukwebaza na buli yenna atannaba kutweyungako mutegeeze nti buli lunaku lwa sande tubaako ku radio Bilal 94 katonyezeemu oli Kampala tubeera tuweereza ebyobusika insha allah wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum warahmatullah